yasatumu mukaga Allah gati wa may ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytana yenna analagajjalira okwogeranga ku Allah anava ku bigambo ebyo anava ku Qur'ani nuqayyid lahu shaytana tugenda muwendulira shaytani fahuwa lahu qarin yagenda okufuuka mukwano gwe bwe batatengana aye yo katujijjemu kyennyume kyayo bwabanga yenywereza ku bigambo ebitendereza Allah bwabanga agayaliridde ebigambo ebyogera ku Allah atabifuddeeko abitutta atyo Allah amwendulira shayitani kitegeeza nti yenna yenywereza ku bigambo ebyo Allah amutakkuluza ku buli kya shayitani. Tuyitirize okwogera ku Allah. Wallahi emirimu gyobutatambula bulungi kisoboka okuba nga shayatin majini toyina bujja geetakkuluzaako togalaba okutyako n'okwange ku kitonde kyonna tuddukire eri owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ebyobulamu tebutambula bulungi alhamdulillah kirwadde bakinoonyeza kibuze yitiriza kwogera ku Allah oba olyawo shayatin nga tonnalowooza kuseeka yenna embeera efaananye etya ngende bansomerere gwe kennyini gwe bujjanjabi obusookera ddala Qur'ani nga tonnagibikula gisoma gwe kennyini sooka oyitiriza okwogera ku Allah. Omuntu bw'ayitiriza okwogera ku Allah tabaraka wa taala Allah amutakkuluzaako amugobako buli kika kya shayitani. Aya 37 mu suratu Zukhruf Allah gati wa innahum la yasuddunahum anis sabil shayitani ze tuwendulidde abagayavu b'okutenderezanga Allah mu bye bizigendo bakola kubajjira ddala ku ddiini wa yahsabuna annahum muhtadun bo bajja kusigala nga beesubiranga bali ku tukanye nze naawe ampuliriza nti ekituufu omala kubikkula Qur'ani n'ekigendero ekisoma Qur'ani otulo gye tujjira bw'ogibikkako tetudda ebirowoozo ebingi ennyo byesomba osaala n'otulo ku tahiyatu era gye tujjira eswala bwegwa shayitani tedda okugyetakkuluzaako emirimu gyaffe okutambula obulungi Allah agijjemu shayitani kumutendereza Allah tabaraka wa taala. So nga ate ekyamazima kiri nti bangi betuwangaala nabo ng'ab'emikwano tebatwagala era tabatwagaliza. Bangi betuwangaala nabo ng'ab'eŋŋanda batulaba bubi tetujja bamanya tuddukire eri Allah tabaraka wa taala kamala byonna. Amaka mw'osula si buli muntu nti gamusanyusa, enkyusa gy'okyusaamu engoye si buli muntu nti anyumirwa, kungulu bakulaga birala munda birala. Abamanyi okuvira ddala ku mitima gyabwe Allah tabaraka wa taala bwe tunaddukira gyali ajja tutaasa obulabe bwa buli mulabe yenna tabaraka wa taala mu makubo ge tunaakwata okuddukira eri Allah erimu kugo Allah kumwogerangako tabaraka wa taala. Saba Allah tuteeke mbaddu b'ebbanga lyonna bamutenderezanga. Allah tutaase shayitani mu mbeera zonna tabaraka wa taala. Tumulajanira Allah ajje shayitani mu mirimu gyaffe, Allah ajje shayitani mu bufumbo bwaffe, abaana abatyasoma Allah ajje shayitani mu kusoma kw'abasoma n'ensonga zaffe zonna ezitegeeza obulamu. Saba Allah ow'ekitiibwa atutakkuluzeeko shayitani bal mbasibirira okwenywereza ku kwogeranga ku Allah tabaraka wa taala wonna w'oba oli. Mu lulimi olutegerekeko olwaleero omuntu ebyo ebigambo ebyogera ku Allah ye data we ye MBs we amukuumira online ne Allah tabaraka wa taala. Buli lw'oyimiriza okutendereza Allah oba ogenze offline na Allah, buli lw'ogenda offline ne Allah oba ogenze online na shayitani. Tuyitirize okwogera ku Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala. Bingi bye tunaafuna kye tukoneddeko ekisookedde ddala kyekyo. Kyakubiri bye tukusibirira nga naffe tetwejjaamu bannanga Allah tumwebazenga jalla jalaaluhu. Beera n'omutima omusiimu ku Allah by'akkolera. Obulamu ekituufu bulimu ebitatambula bulungi alhamdulillah, bw'atyo Allah bw'abitegese temutegera kyekimu ne Allah. Byonna tajja bikola gwe nga bw'oyagala. Innahu rabbuk Allah ye mulezi wo tabaraka wa taala. Ebbanga lyonna leera yategerera gwalera. Tokalubiriza mutwe gwo ku Allah byatannakkolera. Yanguya obulamu bwo wakati mu kusiriikirira otunulire nnyo Allah ow'ekitiibwa byakkolera. Kyakubiri ozzengayo olutambi ku Allah gy'akugye. Ampuliriza siko omwaka gw'2020 embeera Allah yali agifaananyiza atya. Komyewo 2010 abamu 2011 embeera tebadde nnungi. Mwaka gw'ekinaana zaayo 2015 abamu emyaka gyakayita guno gwakusatu nga Allah embeera zaagiddaabulula. Tuzze olutambi ku Allah gy'atugye. Otunulire olwaleero Allah byakkolera.
wallahi abantu tuli balyazamanyi muntu yandisirikiridde ebbanga ddene n'atunuulira Allah jamujje jalla jalaaluhu. Tukulidde mu kasaati kamu n'akapale kamu, tukuze tewali ngatto, tukulidde mu mayumba ga ssubi, tukulidde ku byamisana olwaleero byotoyinza kulya, tukulidde mu mbeera nnyingi olwaleero gy'osiriikirira n'okkiriza nti ekituufu bw'oba waakuba mwenkanya n'okkiriza nti Allah gwe nsaana okwebazanga tabaraka wa taala. Yatujja mu byalo Allah abamu gye yaleka bannaffe, gwe bw'oyitako mu kyalo kalungi kiko weegombayo, luziro mwakimangako Allah akuzeeyo embeera mw'obawangalira. Abange Allah tumwebazenga tabaraka wa taala wakati mu kuzzangayo olutambi kujja tujje n'okutunulira olwaleero byatukolera. Obulamu Allah akyabukuwadde. Goloze week okuva ku Juma yaggwa n'olwaleero bameka abaziikiddwa, bameka abaziikiddwa. Bane ekigambo bulamu kya bbeeyi, ekitalinayo mwendo guyinza kigula era ekitalinayo kitundwa. Wallahi buli lunaku bangi bayingira ettaka sawa zolekera 8 banaazibwa. Abepakira bannakampala gye bali bewandiisa costas zigenda nkulamira sejjaamu ebbanga lyonna. Wallahi okulowooza ku lunaku Allah lwali kujja mu makaago bagenda kufulumya omulundi gumu. Program bazirangirire nga baziisi bakuŋŋaanye kibannanga embeera egenda kutambula bweti. Haji tugenda mumusaalirira wano, oluvannyuma tumutwale ku masjidi wali, n'oluvannyuma twolekere Masaka. Lowooza nnyo ku kawungeezi nga tebakyakozesa linnya lyo nga bawuza mugenzi, bawuza mugenzi. Buli lweweetabanga mu mukolo gw'okuziika gwonna osingaga ekifaananyi ky'amaziika go. Oddanga ebbali nga bakutte 10 n'ebitiyo biwulira bitambula, daka ebbali wali obatunuulire. Wallahi osika ekifaananyi okakase nti embeera bwetyo bwe lifaanana nga gwe bamalirako ettaka yenze. Mukyala yagala nnyo bbaawo tagujjanga ku ddiini eswala bwetuuka please muga nti tumala okusaala. Omwami yagala nnyo mukyala wo akadde bwe katuukaako eswala muga nti katumala okusaala. Emirimu tugikola alhamdulillah, akaseera k'okusaala bwe katuuka nga werekerezanga. Edduniya tuginoonya alhamdulillah, fissangayo akadde eddiini eno yakusoma. Ewiiki nnene okuggwako nga toyina wansi wootudde kubaako bye weeyongera ku busiraamu bwo. Qur'ani ne sura 10:14 ina mummeka ddala zoyinaayinawo z'omanyi bye zitegeeza. Akatonda ennyo olwaleero mu Khutubah yaffe mu bufunda bwayo suratul Fatiha. Ffenna gye tumanyi gye tuddiŋŋana buli swala wali owaddeyo obudde okwebuuza amakulu agali mu ssuura eyo. Aya 7. Ampuliriza, Qur'ani ogyetaaga okusinga by'olabanga bye weetaaga ku duniya. Falau kunna na'lam, tuba kubanga tumanyi Qur'ani gye twandikulembezanga mu bulamu bwaffe. Muntu ne yeerwanako ku nsoma yaayo, ne yeerwanako ku makulu gaayo, kabukedde ng'okebanja nga n'atafunye zikagula bw'ayita ku dduuka ewa neighbor akajjayo kamperezeeko mpiseemu n'ojjayo ka vision n'ofunayo akadde. Naku zino tutambulira kayuhura y'essuura eriwo era abasinga tugoberera mu Qur'ani. Sura ki gy'ogoberera nga bw'ogoberedde kayuhura? Suratul Fatiha erimu amakulu amayitirivu, erimu okubuulirira okutagambika, erimu obubaka rabbani obuva eri Allah nga budda gy'oli. Kyannaku okubanga wallahi nayo yennyini n'ensoma yennyini abamu tetugitereezanga. Nsoma ya Suratul Fatiha abasinga n'ensaala nayo yennyini yeeyo tusaala tupakuka. Saala osabuliza busabuliza opapa olaga wa miskini. Allah gati alhamdulillah. Qur'ani yonna Allah yagitandisa na basmala. Bismillahir rahmanir rahim. Mu bye tuyigamu buli kalimu kobanga ogenda okukola katandise bismillah. Ng'oggulawo emmotoka yo bismillah, ng'ogiggala bismillah, ogirese ogipaakinze ganti bismillah giggale. Ng'ova waka bismillah, oyambala tandika ne bismillah. Yadde oba oli waliwo edduwa ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo ogira wenywereza ku bismillah ku buli kigambo kyonna kyobanga ogenda okukola. Omuyinza obikula kitabo bismillah. Qur'ani Allah agitandika na basmala, gifuule ng'entandikwa ya buli kyogenda okukola. Ampuliriza, alhamdulillah asaana okutendwa nga ye Allah. Suratul Fatiha bwetandika
bannange tumutendenga n'ebigambo bye nagambye subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Qur'ani aya esookera ddala Allah yakakasa bukakasa nti yateekwa okutendebwanga ebbanga lyonna, ye mutendebwa omutuufu. Abasigadde bye bakutenda nabyo leero enkya bakutenda na birala. Abadde Ssaabaduumizi enkya ayogerwako ng'omusibe, abadde omugagga ayogerwako enkya ng'omufu, abadde imaamu ayogerwako enkya ng'eyavaako. Oyo yali imaamu waffe, nga yabadde imaamu ng'enkera takyali. Atendwa owannama ddala Allah. Kyaliko ekiseera ng'ensi yonna eyimba ba Hitler, tebaliiwo. Kyabaddeko ekiseera nga Afrika yonna Gaddafi, tebaliiwo. Kyaliko ekiseera ng'ensi yonna eyogera ku bagezi ba Newton, tebaliiwo. Yali Allah fil bidaya, yali Allah talina ntandikwa. Allah olwaleero tabaraka taala alisigala yeye, tumutendenga. Lwaki asaana ayogerwengako, lwaki asaana atenderezebwenga? Ye rabbil alamin, ye mulezi w'ebitonde byonna. Allahu akbar. Bannange obulamu gwe bunayanguyira asaana okuba ne tawhid n'okwawula Allah mu mitendera esatu. Ogusooka tawhidu rububiya, okwawula Allah ng'omulezi we, nga byonna bitegeeza obulamu bwe yabimulekera ng'omulezi we Allah tabaraka taala. Abasinga tawhidi ono w'emiteeka esatu tetumusanga mu bwongo bwaffe, nga n'abamutajjanga mu bulamu bwaffe tetumuwanga biseera ddala muntu kwebuuza nti ndi mbaayawula Allah w'ekitiibwa tabaraka taala. Allahu akbar. Alhamdulillah, mutendenga Allah tabaraka taala mu bigambo bye nagambye. Wakati kutwala obuvunaanyizibwa okwetegereza bye bitegeeza, omutendenga Allah tabaraka taala ng'omulezi w'ebitonde byonna. Ayina obuyinza Allah, aliisa abantu bonna. Allahu akbar. Abange Kampala waliwo omugagga yenna ayinza okuyimirira mu kyemisana ky'abanna Kampala bonna? Ani? Waliwo omugagga yenna ayinza okuyimirira mu kwambala kw'abanna Uganda? Ayinza kuyimirira mu kunywa kwaffe? Allahu akbar. Ow'ekitiibwa Allah aliisa buli kitonde kye. Wallahi nze mbimu ku bye mwewuunyako Allah. Wallahi ateekateeka ebyokulya n'ebimu n'abitusanza waka nga tosasudde abireese. Allah atikka ennyaanya n'azitikka ow'ekigaayo n'azireeta. Ow'ennyaanya aba yakava Allah ng'atumye n'owannakati, tuba tuliawo nga naye amuleese. Bw'oba tolina gatambula n'ow'amatooka Allah waka amuleeta ne mujjamu agammwe. Ayina obuyinza Allah tabaraka taala. Ffe waffe Kawempe ekazuwe twakulira waliwo oluziba luyita Nabukalu. Nabukalu mazzi gayiika si kiro si misana, buli lunaku twagakimako. Kati baana baffe be bakimako, bakitaffe kwe bakimanga nabo basanga bakitabwe kwe bakima. Mazzi Allah galeetanga masengejje ng'agajja mu ttaka, agatajjiramu kalumira konna yadde akakyafu konna. Alhamdulillah, yasaana okutendanga nga tonnatenda gavumenti, otendanga Allah. Alhamdulillah, yasaana okutendwanga Allah nga tonnatenda mugagga yenna. Allah mugagga, duniya yonna yiye, duniya yonna yiye. Fe omusajja agula opoloti nga 8 mu kibuga akennateeta ak'ekireka ak'okuwiryamu ak'ejiini n'azimbamu obuzimba obufaanana. Wallahi koolabye nateeteka kubanja n'okagerageranya n'ak'ekireka n'okagerageranya n'ak'ebweyogerere n'ak'eggayaaza n'onyumiza banno nti nnyina obuzimbe buno oba ni nnyini bw'omusajja. Allah mugagga, si wa buzimbe zimbe. Wallahi ennannyini nseno Allah. Ku bugagga bwa Allah bannange, edduniya eno kwe tuli nakyo kizimbe, kiriko emyaliiro 8. Allahu akbar. Kizimbe kya myaliiro 8. Eggulu eryo lyolaba waggulu ye slaabu esooka. Bw'olisomoka oddamu n'oggukera ku kibangirizi. Allah n'ayiwa slaabu endala, emyaliiro gy'amagulu giri 7. Allahu akbar. Ffe tuli ku ground floor, tuli ku mwaliiro gusooka, tetugutuuka nga yadde ku ddirisa ly'esayidi eri yadde eri eno. Ne ku mwaliiro okuddako kuliko ebitonde bye Allah. Ndoze kiyinza okusigira ekifaananyi kino lwe lunaku nabbi lwe yagenda mu Isra wal Mi'raj. Allah jalla jalaaluhu lwamulalikako esswala ku buli mwaliiro yasangangako nabbi.
era ku mwaliro ogwo sirabu eyo gyolaba esooka waggulu waayo waliwo ennyumba etunudde mu Kaaba eyitibwa Baitul Izza etunudde mu Kaaba. Allah mugagga tuli kazimbeke ku mwaliro gusooka eriyo waggulu emyaliro emirala 6 Allah nabeera waggulu wa byonna tabaraka taala. Omutendanga Allah bonna bolabanga abagagga Allah yabagaggawazza. Ngamaliza kutuba yange esooka wallahi sente ku dunia zonna zetukozesa zize nze neewuunya oba olunaku Allah afulumya sente mmeka yakuwadde ze waleseeka emitwalo 2 n'awajjuma ogumu ekitundu sula n'alekayo 7 kati ezo zetuleseeka zokka afulumiza mmeka Allah. Gwoba weekwatako mutenderezenga Allah ajja kutula mu nsonga zo jalla jalaaluhu. Fabarakallahu li wa lakum min al-Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tutunulidde suratul Fatiha ntandikwa yaayo. Qur'ani yonna Allah gitandika na basmala bismillah ne tugamba nti buli kyobanga ogenda okukola tandikanga na bismillah. Mwana muto ogenda ku luzzi kwata bidomola na bismillah. Otandika kwoza ajati awaka tandika na bismillah. Otandika kusiimula bismillah. Buli kobanga okola ng'omukkiriza bwe bulamu bwabwe bakatandisa bismillah. Suratul Fatiha aya esookera ddala Allah gati alhamdulillah yasaana okutendanga Allah ebigambo twali kusibiridde nga tutandika. Gwobanga otenda lwaki asaana atenderezebwenga ye rabbil alamin ye mulezi w'ebitonde byonna. Allahu akbar. Yalina obuvunaanyizibwa ku buli bitonde. Aliisa abantu Allah, n'aliisa ebiwuka Allah, n'aliisa ebinyonyi Allah, n'aliisa ebyennyanja Allah, n'aliisa ebisolo Allah tabaraka wa taala. N'ategekera buli kitonde kye yatutegekera oxygen oba bungi ki ya rabbi ffe tusika busisi bw'osika bw'ozza. Allahu akbar walillahi alhamdu. Tumwogerengako Allah tumutenderezenga tumwebazenga Allah tabaraka wa taala. Aya eyokubiri agati arrahmanur rahim. Allah alina okusasira kwa mirundi ebiri wano ku duniya. Gano gombi mannya ge. Arrahmanu min asma'illah warrahim min asma'ihi kaman. Erinnya Rahman limu kumanya ga Allah nga liba mu kigambo kisa. Wallahi ayina ekisa Allah. Wakati mbuga yavu bwaffe mu kumwebaza mu kisa kye Allah talina kyayimiriza byatukolera. Abanga ayinza kubaani n'otosiima byakukolera n'enkya n'akwongera. Juma yakeera ku makyala nti bw'oba olinamu 2,000 zimpe ennasu z'enjala n'ozimuwa n'atakunyega akawungeza ayinza okukuddirira n'ozimuwa. Nze naawe abatateekangayo birowoozo ku Allah byatukolera tannayimiriza n'ekimu mu byatukolera tabaraka wa taala. Kyakubiri n'abamujemera bennyini wallahi abaliisa abanywesa abalabirira nga ne systems mibiri gyabwe Allah yaziddukanya. Muyivu omu ow'oluzungu yatugamba mwezi gulinga gumu ti Allah yateekateeka systems ziri 10 mu mubiri gw'omuntu. Systems ziri 10. Sizimanyi mu Luganda mwe mwasomasomako. Tulina digestive system, ne tuba ne nervous system, circulatory system. Allahu akbar. Respiratory system y'okussa. Zonna ezo tezikolera ku battery, siza solar, siza byonna ebya Allah yabiddukanya n'abiddukanya kwa mujemera atasaala system n'atayimirizako n'emu Allah. Wano Allah nga yasazeewo kugaggawaza la ilaha illallah. Ne bwakuwa switches z'amaaso ga kazoni k'osulamu, switches zonna n'azikuŋŋanya mu kisenge wo toddamu kukola. Switches z'amaaso g'abantu ba zoni yammwe ne ziba mu kisenge wo ne bw'otusalira 5 azikeereyeza gujjako bujja.
ayina ekisa Allah wallahi yandibadde ajjako swiki y'amaaso kwata sadde yandibadde ayimiriza emu ku systems Allah zaddukanya ku muntu yenna amujeemedde muntu n'agenda mu bwenzi ebyo nga Allah n'abikkiriza bikolenga bwabwe omukulu bw'abyagadde abadde asobola Allah bigaana yandibadde Allah embeera yonna tusobola arrahmanu kusaasirako okw'emirundi ebiri Allah n'okozesa kamwake okulimba yandikaganye n'okozesa mikono gye yakuwa okubba yandigiganye tukozesa bibye mu kumujeemera arrahmanu wakisa Allah kya mirundi ebiri ng'ekisookera ddala kye kino ku duniya yasalawo asaasira abakkiriza n'abatali wallahi kisa kye Allah kwatonyeseza enkuba kisa kye kwatuliisiza kisa kye kwatwebasiza kisa kye kwatuzuukusisa kisa kye kwatulabirira kisa kye mu bulamu bwaffe bwonna ku duniya bwe kisaba kisa kye ki wallahi era nga kigenda kuba kisa kye okuyingira ejjana arrahmanu wa kisa kya mirundi ebiri asaasira bamukkiriza n'abatamukkiriza ampuliriza nsaba omutima gwange nga bwe nsaba n'ogugwo tukozese akadde kano nga Allah akyali wa kisa kya mirundi ebiri nga tetunnagenda mu kisa kye kya mulundi gumu banna oluvannyuma lw'okufa n'olunaku lw'enkomerero Allah alina ekisa kimu kiri kubakkiriza abaalongoosa eddiini ebbanga lye baamala mu duniya kozesa akadde k'obulamu nga Allah akulinako ekisa kya mirundi ebiri akoledde byonna wakati mu bujeemu bwo akoledde byonna wakati mu bwonoonefu bwo akoledde byonna wakati mu bugayaavu bwo tukozesa akadde kano tulongoose longoose swalayo longoose enzikirizayo longoosa Qur'aniyo fumiitiriza ku makulu agali mu ssura z'osoma weeyongera okumwogerangako Allah tabaraka wa taala tuyitirize Allah okumutenderezanga wano ku duniya ng'embeera wallahi tennakyuka Allah bw'akujjulula tewaliiwo mukisa mulala okusaasira kugenda kuba kubakkiriza bokka sura mpanvu n'ebigikwatako biwanvu biseera bifunda nkulamira sejja mu Qur'ani naddala suratul Fatiha ddayo onoonya amakulu gaayo olunoonyi olufumiitiriza bingi ku bigikwatako olunoonyi olwebuulirira ddala ndi mbakkiriza nti Allah ye mulezi wange essura eno nga tumaliriza erimu tawhidi ow'emiteeko esatu tawhidi asooka buli yenna agyetegereza bw'afumiitiriza yeebuulirira nakkiriza nti Allah yayawukana ng'omulezi wange bitonde bye byonna Allah yabirabirira ng'omulezi Allah yatutegeerera Allah ng'omulezi waffe yatutegekera Allah ow'ekitiibwa kuba ye mulezi waffe mu byonna yatwambaza kivula abakkiriza nga bambala baga nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa yatwambaza Allah n'oluvannyuma lw'okulyera bye bigambo byabwe alhamdulillahi alladhi at'amani wa kitiibwa Allah yatuliisa na buli nsonga yonna ekwata ku bulamu bwaffe bannanga Allah ye mulezi waffe nabo kutyo mu bulezi bwa Allah bwe weetaaga okakase leka